إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba samukirize tugende maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana ku Yesu Kristo. Musomo gwaffe gwa twalaba Maryam alayha salam. Maryam okusiima kwa Allah kubeere ku ye, emirembe gya Allah gibeere ku ye. Maryam ye yazaala Isa, yazaala Yesu. Maria yazaala Yesu. Twamulaba ntulaba Allah bwamwogerako mu Quran, netulaba nti Allah yamusitula n'amwawula ku bakyala abalala. Maria muwala wa maama wa Yesu. Maria maama wa Yesu. Olwaleero nsaba mukirize tulabe Yesu kennyini Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako mu Quran. Tugenda kulaba Yesu yaani. Yesu yaani, maama we yaani, taata we yaani. Nga twalaba nti maama we ye Maryam alayha salam. Maria emirembe gibeere ku ye. Taata we yaani. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku Yesu yamuyitanga Yesu mutabani wa Maryam. Yamuyitanga Yesu mutabani wa Maryam. Allah atugamba nti wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. آية الله سبحانه وتعالى يأتى يسوع غاميتا عيسى ابن مريم. يسوع متبني ومريم. نام غامانتي الله غاتو يجا تugamba آية ebigendo okubi Allah byagenda okugamba Yesu kulina kulwenkomerero. Allah agenda kugamba Yesu nti owange Yesu yego wagamba abantu bakufuule gwe bagamba nti gwe Katonda bakuyite Katonda, gwe abagamba bakuyite Katonda. Era Yesu ajja kuddamu ye wakane ebigambo ebyagambe nti nali nzi ajja kusooka atendereze Katonda agambe nti Katonda wayawukana, sisobola kubeera nga njogera ekyo kye siinaako bukakafu, kye siinaako mazima, sobola kubeera nti nkyogera. Era senga nakyogera wandibadde okitegeera. Nabwe ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ayita Yesu ng'amuyita mutabani wa Maryam. Ekitegeeza okusinziira ku bigambo bya Allah mu kitabo kya Quran, Allah subhanahu wa ta'ala yatonda Yesu nga tayina maama we, nga tayina taata. Ate ekyo tekyewuunyisa kuba Allah subhanahu wa ta'ala yatonda yakola dde ebinene okusingako n'ekyo. Allah agamba nti inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah agamba nti mazima ekifaananyi kya Yesu kiringa ekya Adam. Allah yatonda Adam ng'amujja mu ttaka, we yakola ettaka n'agamba nti beera n'abeera, nga ttaka lyagamba ne lifuuka Adam. Kakati Allah wabayanga yakola Adam nga talina maama na taata, n'ava ku Adam n'atonda Eva, Hawa mukyala wa Adam, n'amujja mu lubirizi bwe. Kigeze yamukola yamujja mu lubirizi lwa Adam. Yakola Hawa ng'amujja mu Adam, yatonda Eva ng'amujja mu Adam. Yani yakola omuntu ng'amujja mu kisajja nga tamujje mu kikyala. Olutondo olwokubiri. Kati wabanga atonze omuntu ng'avudde mu kikyala kyokka nga tavudde mu kisajja, tetulina kwewuunya kuba Allah azza akola ebintu ebyewuunyisa, kuba ye Allah musobozi, alina obusobozi bwonna. Bw'aba yagadde okukola ekintu agamba bugambi beera n'ekibeera. Allah ng'atugamba mu Quran nti innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah waba yagadde ensonga yonna okubeera agamba bugambi beera n'ebeera. Allah talina kinene mu maaso ge. Nabwe kityo tekyewuunyisa kubeera nti Allah kugamba omuntu tekina mwewuunyisa n'atuuka n'okukiseera okubeera nti akiwakanya. Osobola okwewuunya naye tokifuula nti tekisoboka. Katonda yatonda
Isa nga talina taata we. Era Katonda si ye taata waani wa Yesu. Katonda si ye taata wa Yesu. Yesu Isa talina taata we, alina maama we yekka. Era ne Yosefu oba Yusufu naye si ye taata wa Yesu. Ate abeera ate taata we nga si ye yamuzaala. Nga ye tulaba mu Luke oba mu Luka Bayibuli kyawandiikibwa nti okebera mu Luke kyawandiikibwa nti luno lwe lulyo lwa Yesu mutabani wa Dawudi. Nokkirira n'osoma paka wootuuka ku kigambo ekigamba nti Yakobo n'azaala Yusufu bawa Mariyamu. Ekigambo ekyo Mariyamu kigambo ekyo tekisobola kuba kituufu. Mariyamu tasobola kubanga mbeerera ate nga alina bbaawe. Omukyala mbeerera tasobola kubeera nga alina bbaawe. Mariyamu yali mbeerera nga talina musajja, teyabeera nti kuba mu mbeera ya musajja yenna. Nabwekityo Yesu ye mutabani wa Mariyamu, talina taata we yenna ku nsi kuno wadde mu ggulu. Allah subhanahu wa ta'ala Katonda tazaala. Allah yatugamba mu Qur'an ti qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mu sura eyo mu Qur'an Allah yatugamba nti lam yalid, Allah tazaala, Allah teyazaala, wa lam yulad, ate Allah teyakola ki, teyazaalibwa. Allah tazaala, teyazaala era teyazaalibwa. Nabwekityo tukimanya mu byawandiikibwa Allah bye yatussaako mu Qur'an, Allah bye yayogera ebigambo ebyo mu Qur'an, tutegeeramu nti Yesu talina taata we era Yesu alina maama we yekka, ali ku lulyo lwa maama we lukka. Kuba Allah yalinga amukoowoola bw'atyo nga muyita Isa ibnu Maryam. Twanti Allah agamba nti idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masihu Isa ibn Maryam ila akhir al-aya. Allah wali ayogera nga atubuulira ku nzaalibwa ya Yesu. Yabeera nti assa malayika Jibril oba Gabriel, malayika oyo ayitibwa Jibril, yakka najja ewa Maryam n'amugamba nti mazima Katonda akusanyusa, akuwa amawulire ag'essanyu ag'ekigambo. Ekigambo ekyo nga ye mwana Yesu ogenda kubeera nga omuzaala, era ye Yesu mutabani wa Maryamu. Maryamu era n'azaala Yesu nga tabaddeeko na musajja mulala. Nabwekityo Yesu ye mutabani wa Maryamu, talina taata we mu ggulu wadde taata we ku nsi, wabula ye Yesu mutabani wa Maryamu. هذا والله أعلى وأعلم.